ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما أنه كان وصية الله للأولين والآخرين حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأنه كان وصية الرسول حيث قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. تنقى الله جل وعلا يبيد nga atujjiriza ekyengera kyaffe kinene eky'obusiraamu. Tumusaba Allah abeere nga atuwa kubeera nga tuwangayira ku ddiini yaffe, ate abeere nga atuwa okubeera nga atujjulira nga era tukyali abasiraamu, ate abeere nga atusonyiwa ebyo byonna byonna bye tubeera nga tusobya mu ddiini eno, kubanga ebyo yabeera nga akitwala ekyokubeera nga asonyiwa. Huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaghfira. Badallah baka salla alayhi wasallim yabeera nga atulaga nti inna min afdali ayyamikum yawmi aljumaa, ennaku zammwe olunaku olusingira ddala okubeera nga lwa bbeeyi, lusingira ddala okubeera nga lwa nkizo, yatugamba nti olunaku olwaleero lwa jumaa. Nabeera nga atulaga nti fa akthiru alayya salata fiihi, mubeere nga muyitiriza nnyo okubeera nga munsalirako mwolwo olunaku. Nti lwaki? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kuba byonna byonna bye tubeera nga tumusalidde omubaka Allah abeera nga abimulaga. Baswami bambuuza nti wa kaifa tu'radu alayka wa qad ramaita, kiyinza ki okubeera nga Allah abikulaga ate nga ojja kubeera ofudde? Baka nabeera nga balaga nti inna Allaha harrama ala al-ardi ajsada al-anbiya, Allah abeera nga azinze ensi okubeera nga zikomba ku mibiri gy'abannabbi. Nabwe kikyo tolaba nti kyabbeeyi okubeera nga omusaalirako n'obeera nga Allah ayogera erinnya lyo ng'aligamba omubaka we ng'amugamba nti omugoberezi mbagoberezi bo abadde nga akusaalira. Baswaba bambuuza nti wa kaifa nusalla alayka ya Rasulallah, tuyinza ki okubeera nga tukusaalirako omubaka wa Allah? Nabagamba nti qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Nabeera nga balaga nti wekyo yiswala yesingira ddala okubeera nga nnungi, era gye bayita salaati ibrahimiya, ejjayo byonna byonna omubaka sallallahu alayhi wasallam bye tuyinza okubeera nga tumusaalira. Ibadallah, mu kaseera akatono ddala tubeere nga twejjukanya ku aya Allah eri mu suratu Safaati, Allah ng'abuuza ekibuuzo nti fama dhannukum bi rabbil alamin, kiki kye mulowooleza oyo omulezi w'ebitonde? Eyo aya Allah yabeera ng'agyogera ala lisaani nabiyihi Ibrahima alayhi salam, ng'ayogera yani okusinziira ku Ibrahim biki bye yabeera ng'ayogera, ng'abuuza abo alladhina kanu ya'buduuna ilahan ghayra Allah, abali basinza ebirala nga si Allah. Nabeera nga Ibrahim yababuuza nti fama dhannukum bi rabbil alamin, kiki kye mbeera nga mulowooleza omulezi w'ebitonde? Kiki kye mulowooleza oyo Allah eyabeera nga akutonda, alladhi khalaqaka fasawwaaka fa'adalak min ayyi suratin ma sha'a rakkabak, kyonna kyonna nga weyagala okubeera nga akutonda. Allah n'abeera nga akutonda, n'abeera nga yakuteeka mu bulamu bw'ayagala obeeremu, n'abeera nga yakuteeka mu Uganda oyinza okubeera nga si kyewayagala, n'abeera nga yakuwa olususu lw'olaba oyinza okubeera nga si kyewayagala, nga wandiyagadde obeere Omuwarabu, wandiyagadde obeere Omuzungu, naye Allah yabeera nga akikuwa. Kakati ne kibeera nga mu mbeera yonna gyabeera nga akutonda, ki kyomulowooleza? Bwe tubeera nga twogera ku dhannu billah, kulowooleza Allah, omuddu abeera nga akubirizibwa okubeera nga yuhsinu dhannahu billah, kubeera nga Allah tomulowooleza okujjako ekirungi. Fuba okulaba nga Allah tomulowooleza okujjako ekirungi, kubanga abeera nga atulaga mu hadithi al-Qudus, ana inda dhanni abdi bi lama yadhkuruni, nti mbeera mu birowoozo by'omuddu wange nga ndowoozaako. Kakati Allah obeera nga omulowoozaako ng'ekikuli mu bwongo nga kibi, abeera nga akiraba era abeera nga akitegeera, era abeera naawe mu kaseera konna konna ng'oli mu kubeera nga omulowooza by'omulowooleza. Mu kubeera nga nuhsinu dhannuna billah, kubeera nga Allah tumulowooleza obulungi, mulimu ebintu bibiri ibadallah, beera nga obitwala tugezanga n'obyerabira. Mu kubeera nga Allah omulowooleza obulungi mulimu ebintu bibiri, ekisookera ddala mulimu al-khawf, ekyokuli mulimu ar-raja. Olina okubeera nga ebyo ebintu ng'obikakasa ng'era mu mutima gwo mwebiri nti Allah mulowooleza bulungi, naye mulimu ekisookera ddala mulimu raja, mulimu ne khawf, kibayita raja, okubeera nga Allah omusuubira,
wabeera nga ayina kyakutuusizzaako n'obeera ng'osuubira nti kyekisingira ddala okubeera nga kirungi ate era nga ekisingira ddala okubeera ekirungi. Allah nga yabeera ng'atulaga nti waasa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, oyinza okubeera ng'otamu ekintu naye nga kyekirungi gy'oli mwana wattu. Kakati omuddu abeera nga Allah amulowooleza bulungi, mu kubeera ng'olowooza Allah ebirungi by'ogenda okubeera ng'ofunamu ate nabyo bigenda kubeera birungi. Kyekyo lwaki omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera ng'atulaga nti embeera z'omukkiriza nnungi ate era zeewuunyisa. Walaysa dhalika illa ala almu'min, ekyo tekisobola kubeera ku mulala okuggyako era omukkiriza. N'atulaga nti in asabathu dharra, omukkiriza wabeera ng'afunye ekizibu abeera nga sabara fakana khayran lahu, agumiikiriza ne kibeera nga kyekirungi gy'ali. Ate era wa in asabathu sarra, wafuna ekibeera nga kimusanyusa nga kirungi gy'ali era agamba ashakara, abeera nga yeebaza ne kibeera nga khayrun lahu walaysa dhalika illa lahu. Mbaka atugamba nti tekiri ku mulala okuggyako omukkiriza, ne kibeera nga gwe nga gwe kikyolowooleriza Allah mu mbeera ey'obwavu gy'olimu, obeera ng'oli mwavu musalawo abeere ng'abonaabona, obeera Allah omulowooleza bubifo. Omukkiriza olina okubeera ng'okkiriza nti kyonna kyonna Allah kye yakusalirawo kyekirungi gy'oli, kubanga bwe tubeera nga twogera kulowooza Allah obulungi nga bw'olaba nti Allah omusuubiramu bugagga nti alina kuwa ssente nga nnyingi, obeere ng'olina millions ne billions, ng'owulira z'oyagala abeere Allah ng'azikuwa atwale obulamu bwo, olawo bonaabeera ng'ofunamu. Bameka baatutteko obulamu nga zibalina nga bazirina nnyingi bazirina nnyingi. Bwe kibeera ng'olina abaana abamu balina abalenzi nga talina bawala, bameka abanoonya omwana nga ye anoonya ne waafunayo omu, oli ng'agamba nti ne wenfuna oli nga mulema obanga kiggala obanga mulalu, naye ng'ekikulu kubeera ng'afuna ku mwana nga bangi, wallahi nga bangi. Nabwe kyo ibadallah tulina okubeera nga nuhaqiqu ma'ana raja, kubeera nga Allah nga mu butuufu bw'okumusuubira nga tumusuubiramu bulungi. Wobeera ng'omusuubidde sookera ddala kyogenda okufuna, ogenda kufuna tawakkulu alhaqiqa, ogenda beera ng'ofuna okumwesigamira kwennyini nnyini. Anti osuubira ma kataba Allahu lak la budda an yuta ilayk, kyonna kyonna kye yakuwandiikako nga kirungi kirina okubeera nga kikujjira. Ekyo basahaba babeera nga bakitegeera era ng'akimanyi nti newembeera nga nfunye ekizibu Allah musuubiramu bulungi, newembeera nga Allah ngeesezza kyangeesezza, Allah abeera nga nkimanyi kyangeesezza ayina bulungi, ne babeera nga bagamba qul la yusibana ila ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Allah yasooka balaga nti kyonna kyabateekako kibeera nga kibaguddeko, ekyo kyeyabeera nga abawandiikako era n'abeera nga abalaga nti wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Obeera ng'ekyo omaze obeera ng'okitegeera, kitagwa okubeera nga tatawakkala ala Allah, obeere nga tastaslim amrak ila Allah, zonna ensonga zonna obeera ng'oziwa Allah. Awo Allah obeera ng'omulowooleza, naye ng'olwowooleza lw'omulowooleza nga lwe lusinga obulungi. Ekirala kyetwogeddeko kyolina okubeera ng'ofaako ennyo nga tonnaba kubeera ng'ogamba nti Allah omulowooleza bulungi. Al khawf, kubeera nga Allah nga olina kye bayita khawfu. Esoogera ddala kye bayita khawfu, yani mu luganda olwa bulijjo kwe kutya, n'obeera ng'otya Allah. Naye nga twogera ku khawfu naddala mukanina akaseera twogera ku kikyosuubira mu maaso awo nga tonnaba kubeera ng'okola kyokola. Bwe kibeera nga zambi nga tonnaba kubeera ng'oyenda, nga tonnaba kubeera ng'okola kyonna kyonna kyokola, sooka weebuuze nti mutuufu ono Allah gwe nkolera ye alowooza ki? Bwe kibeera ng'osobola okwekweka eri abantu ne weekweka, n'obeera nga weekweka gye weekweka, n'obeera ng'okola amazambi g'okola. Bw'obeera ng'olaba nti awe endowooza kyolowooleza Allah kyekisinga obulungi, nga nga tukimanyi bulungi nti Allahu ma'aka aina ma kunti, wonna wonna w'obeera Allah abeera naawe. Bw'obeera ng'olaba nti awo Allah obeera omulowooleza bulungi, omuddu abeera nga Allah wamulowooleza bulungi ng'ayina amakulu g'okutya mu mutima gwe, abeera ng'atya n'abeera ng'agamba nti mbutuufu linene zambi kale abantu tebandabye, naye Allah ye bwe n'abeera nga ŋŋenze fa ukhrijat ma fi sudur, ebiri mitima ebibeera nga bijjibwayo, wa zulzilati l ardu zilzalaha, ng'ensi ebeera ng'eyuuguumibwa oluyuuguumibwa. Allah ogenda mugamba kimwaka akaseera ng'atombaka sallallahu alaihi wasallam yabeera ng'atulaga nti ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, tewaliwo omumumu okujjawo ng'ajja kubeera ng'ayogera ni Allah we. Laysa bainahu wa bainahu tarjuman, nga wakati kati tewali wavunula, wabula oyogera olulimi nga Allah alutegeera
naawe obeerenga Allah olulimi lwayogera ng'olutegeera akubuuze buli kamu obeerenga otunula eri nga yonna tewaliwo kyolaba illa ma qaddamtu okujjako byakulembeza nabwe ekyo kitegeeza ki mbaga n'abeera nga asembyayo ng'agamba fattaqillah walau bishiqqi tamra mubeerenga Allah mukya yadde na kitundu kya ntende nga kyogenda okukozesa okulaga nti omukya beera ng'okikola nekibeera nga yo khawfu yennyini omubuddu ng'okubeera nga ojjukira nti ojja kubeera ng'oyimirira mu maaso ga Allah kyekirwaki abaddu abeera nga tebakirowooza ekyo Allah yabeera nga abeewuunya n'agamba nti ala yadhunnu ulaika annahum mabi'uthun awo balowooza nti babeere nga bazuukira liyawmin azim kwolwo olunaku olujja obbeera oluzibu yawma yaqumu nnaasu lirabbil alamin naku abantu bwe banaabeera nga bayimirira mu maaso g'omulezi w'ebitonde byonna abeere nga akubuuza nabwekyo ibadallah alkhawfu bwetwogera khawfu netwogera ku raja tubeera nga tujjamu ebintu wammanga omuddu okubeera nga alina kye bayita ittikal okubeera nga omuddu nga yani nga awummula nobeera nga oli agambye nkyamu naye Allah mulowooze bulungi ojja beera nga oyingira ejjana ku mirimu gyonna gy'oli byonna mbaka ebigambo abasahaba be naye omuddu olina okubeera nga ebyo byonna ebitegeera era obeere nga obigatta okimanye nti inna allaha la shadidu liqab wa innahu laghafurur rahim Allah mubonerezi wala wakadhalik akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima bwatyo Allah wakwata ku bantu nga balyazaamaanyi inna akhdahu alimun shadid abeera nga abakwatako n'olukwato olw'amaanyi nekibeera nga inna batsha rabbika la shadid olukwata lwa Allah lw'amaanyi nabwekyo bw'obeera ng'okitegedde nti Allah abonereze tewabeera nga atandise okubonereza ayinza okubeera nga takuta ekyo olina okubeera nga omulowoleza bulungi n'obeera nga naye weerongoosa bwe tugamba husnu dhannu billah tetutegeeza kubeera nga omuddo oddaawo n'obeera nga weesuulayo ogwannaggamba ku mirimu kubanga obeera nga oguddemu ogwo omusomo gwa husnu dhanni babeera nga bakulaga nti kyonna kyokola Allah abeera nga ajja kuwejjana mulimu gwokola ku lunaku olw'enkomerero kisa kya Allah kijja beera kigazi kubanga abeera nga atugamba nti wa rahmati wasaat kulla shay ekisa kyange kyabeera nga kyabona buli kimu fasaktubuha lilladhina amanu Allah nga we yabeera nga ayogera naye tolina kubeera nga weerabira nti wa innahu la shadidu liqab Allah abonereza era mubonereza waayibonereza abirina nga buli kimunezo kyabeera nga akutuusaako kibeera kipya kwekyo ekyazze buli muteeko gwakuwa gubeera guluma okusingako ogwo gwosoose nabwekyo ibadallah tubeere nga Allah tumulowooza bulungi nga Ibrahimu yabeera nga abuuza abantu be fama dhannukum birabbil alamin ye Allah mumulowolereza ki wobeera nga okola amazambi ala ta'lam anna Allah yaghith tokimanyi nti Allah abeera nga alina obujja tokimanyi nti wa ghayratullah ayati al-abdu maharimahu tokimanyi nti obujja bwa Allah okubeera nga omuddu akola Allah byabeera nga amuziiza kakati bwe tubeera nga twogedde ku husnu dhanni omuddu alina okubeera nga esookera ddala kyalina okubeera nga yeefaako n'okubeera nga yeerwanyisa okubeera nga alwanyisa okubeera nga akola amazambi ibadallah amazambi nga gayitiridde dhahara alfasadu fi lbarri walbahr bima kasabat aidi nnas ebyo byonna byolaba ebizibu byolaba lw'amazambi gaffe ibadallah n'olaba nga enkuba Allah wabeera nga agitonyesezza esobola okujja nga ate buzibu gye tuli n'olaba nga ate waatagitonyesa ate ne kibeera nga era nabo buzibu gye tuli naye nga falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum alkhizya fi alhayati ad-dunya ومتعناهم إلى حين أقول قولي هذا إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان واستغفروه إنه كان غفارا وآله وصحبه أجمعين عباد الله tuliku aya Allah egamba fama dhannukum birabbil alamin kiki mulowoleza omulezi w'ebitonde gwe Allah kiki omulowoleza nakyo kyekirungi gy'oli tunabwe kyo ibadallah Allah tubeere nga tumulowoleze bulungi tubeere nga twerongoosa omuddu olina okubeera nga okitegeera nti mukubeera nga Allah omulowoleza obulungi mukubeera nga osuubira nti Allah wa indahu khazainu l-ard au wa indahu mafatihu l-ghaibi la ya'lamuha illa Allah obeera nga okitegedde nti Allah yalina ebisumuuzo by'amabonika g'ensi n'eggulu kakati olina okubeera nga omusaba abeere nga akuggulirawo naye nga naawe osoose kubeera nga weekuba mu ttooki ogambe nti naye mubutuufu ono gwe nsaba wekibeera nga kibonerezo tekiŋŋwana wekibeera nga kibonerezo kya bwavu
obeera ng'olaba enneeyisaayo gwe tolowooza nti naawe kiggwana Allah oyinza obeera ng'omulowoleza ki omuddu omusanga akola amazambi fillaili wannahar akola amazambi emisana n'ekiro wala yastaghfiru billah ng'abeera nga teyeetonda wa Allah naye nga asuubidde nti Allah agenda beera nga amutonyeseza enkuba ya ssente nga bwe yabeera nga agitonyeseza abantu ba Yusufu kiyinza okubeera ekizibu ibadallah tubeere nga Allah tulongoosa kyetumulowoleriza obeera ng'okirongooseza awalan ndakuwa ekyokulayo ku hadithi kyoyinza okubeera ng'ofunamu omubaka sallallahu alaihi wasallam abeera nga akyumiza mu hadithi emu hadithi eyo eyina emiryango mingi nomubaka abeera nga atulaga nti Allah jalla idda abasajja babiri ku lunaku olw'enkomerero fayulqa min shiddati alhisab Allah abeere nga ababale emirimu gyabwe bagikwate bagipime babakwate nabo babapime wallahi besange ng'ebibi byabwe nga bisusse ku birungi byabwe Leero mbaka ngo yabeeranga atulaga ni Allah yabeeranga agamba nti faman kana mithqala habatin min khardalin ataina biha yenna yinna wanabeera n'akatono oba muli mulungi oba mubi jabeeranga aguweebwa Allah nabeeranga atulaga nti waman khaffat mawazinu fa ummu hawiya yenna aneesanga nga ebipimo bye nga biwewuse ajabeeranga asulibwa eyo bagamba nti walau kana mithqala habba lewo kibeeranga kyenkana nakanyiikuuli olina okubeeranga obonerezebwa kuba kakanyiikuuli akayiseemu sejje banene bajja beeranga balibwa bababe basange nga mutuufu bawewuse ng'emirimu giwewuse ng'ebibi bizitoye Allah abeerenga agamba malayika mubatwale mbasuule muliro babasuule muliro ombaga abeeranga agamba nti bajja banene abasajja bajja kulekaana balekaane Allah agambe nti banyaba abalekaanira eyo nga wahuwa alam yasinga okumanya abalekaanirayo abeerenga bamalayika bamugamba nti banene oba otugambye tusuuleyo tilwaki balekaana kyamunete tumanyi mubambitire Allah asooka abagambe nti musooke muveeyo abayimba gambye mugende muliro nti ye mugenzeeyo nti ye lwaki mundekaanira nkya munnange omuliro gutulumye nnyo ntuulira obulumi nga tesobola kyebeera ne tubeera nga tulekaanye osanga oyinza otusaasira Allah abeerenga abagamba nti kyekibalekanyiza kwagala basaasira nti bagambe kandi okusaasira kwange gye muli kwe kubagamba nti muddeyo mpaka nga wagamba ti rahmati alaikum ezza kyange gye muli okubagamba timubeerenga muddayo mpaka atugamba nti omu ajja ttambula mu nnaku ye abeerenga addayo muliro omuliro ogwo agamba nti fayakunu barudan wa salama gujja beeranga egwali ku Ibrahima barudan nga munyogovu ate nga wasalaama nga gwa mirembe kitegeeza tekugenda mwokyangazeeyo kubanga haqqun ala Allah yabeera nga akikakasa ti omuntu yenna yenna ajja va mu muliro tajja kubeera nga addayo kakati onoomu ajja tambula ekigere kimu bibiri bisatu asooka ayimirire awo Allah amugamba ate gwe lwaki oyimiridde genda muliro asooka atunula akyuka emabega agambe nti ya Allah mbutuufu ekyo si kyembadde nkusuubiramu ekyo si kyembadde nkusuubiramu era ommenya omutima mbadde sikisuubira ekyo njaho obadde osuubira ki mbadde nsuubira nti wonaatukwata n'otujja mu muliro ne tubeera nga tutuukako wano tugenda kubeera nga otuyingiza otuzaayo Allah amugambe okakasa ekyo kyobadde onsuubiramu nti ye Allah amugambe nti kale kyobadde onsuubiramu kyekisingira ddala okubeera ekirungi ekisa kyange kyabeera nga kibona amugambe nti genda ono ne muganda wo munno mubeere nga mugenda mu jjana babeere nga bagenda mu jjana ibadallah kibayita husnu dhanni billah Allah okubeera nga omulowoleza bulungi beera nga omulowoleza bulungi tiwe kibeera nga buzibu bwa bwavu lowoleza bulungi Allah asobola okubeera nga akuwa ekinene ekisinga ku kyolowooza wekibeera nga kya bulwadde tegeera nti ekisobola okubeera nga kyekirungi gy'oli asobola okubeera nga akutaasisa ekinene ate kyobadde tosuubira nabwe kyo ibadallah sembyayo ekyafaayo kimu kyali mu baana ba Isirairi waliwo kabaka omu yali alina waziru we ng'alina prime minister we nga tamuva ku lusegere tugambe katikkiro nga buli kaseera babeera bonna kakati katikkiro ono nga ye buli kamu akatuuka ku kabaka amugamba nti ekyo kyekisinga obulungi gy'oli beera ng'olongoosa kyolowoliza Allahu buli kabi akamutuukako agamba nti hatha khairun lak ekyo kyekisinga obulungi gy'oli n'abeera nga lunaku lumu kabaka yafuna ekizibu n'abeera nga bamusalako akagalo ajja anyumizaako ono nti owaye bansazeeko akagalo
namugamba nti kyekisinga obulungi gy'oli. Kabaka ate yabijja mu busungu n'agamba nti nkugambye bansazeeko akagalo erowooza kyekisinga obulungi gyendi, oyo mukwate mumusibe. Ne bamukwata ne bamusiba, ne bamusiba. Kabaka yabeeranga mu nkola ze nga buli lunaku olwokutaano oba olw'essande ng'agenda n'ayigga, ng'agenda yekka. Ku luno gye yagenda yasangayo abayizi naye nga banoonya muntu gwe bakugenda okukwata bamusaddaakira amasanamu gaabwe. Kakati ye gwe baagwako ne bagamba nti jangu, ebiseera kizibu otegeera kabakawo kuba nti wabeerangayo biki nga bamukwata nti jangu, nti bannaye temuntwala, kyatukutwala, muntwala obuuza okole ki tugende. Nga bamusika bamutwala bagenda musaddaaka. Kabaka bagenda omukebera okumusaddaaka nga bamusanga akagalo kasibe nga akakutuleko bagakutulako. Ne bagamba nti oyo mute, ebeera feeko, ebeera damage, tosobola musaddaakira bakatonda baffe. Era ne bamuzaayo olw'akagalo ako ke baasalako n'abeera nga yaddayo. Atuuka kyeyasookerako nga talina kyeyayogedde, gundi mute aveeyo. Yamugamba nti ekisinga obulungi gy'oli. N'amugamba nti owaayo omanyi nti ekisinga obulungi gyendi kunsema kuntema ku kagalo, nti ate kikyeyo gye mbadde ŋŋenze, babadde bankutte, Allah yasiriza kana akaguli ke baatema. Ti naye ggwe kikyofunyeemu mu kaseera awo nga nkusibye. N'agamba nti nange nafunye birungi byokka, nti ate ki kyanti bulijjo mbeera naawe sikuva ku lusegere. Singa tubadde ffenna yenze gwe bandikoze eki, yenze gwe bandisaddaase, ne kibeera nga la yuswibaka illa ma kataba Allahu lak, toli kigenda kutuukako okugyako ekirungi gy'oli. Allah kyeyabeera nga akuwandiikako. Naye ekyo ibadallah, fama dhannukum birabbil alamin, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim hamidun majid. Wallahu min ashabi nabi minhum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi amwalina wa azwajina wa awladina wa ma a'taytana ya rabbana innaka sahibul manni wal 'ata. Wa aqim as-salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar.